I have never seen a beautiful girl like you before. Aba watonde wa bulungi wamalayo byonolina. Ooh yeah, you're my special gift God sent to me. Oli mulungi ebitasangika. Nsaba nkutwaleyo ezana gyensula. Era omuyimbi bw'omuteeka ku live band omugamba oyimba kiiki agamba gwe kubaraga omanya nti tamanyi na byayimba yagenda mu studio producer n'akanika nsanyuka nnyo omuntu bwagamba gwalwala siriimu mutima gugamba kkiriza nti oli mulwadde Eddie Kenzo olwo yakuba kasuku namanya ekyaliwo mu mutima gwe. Ku MRlive kwe bitandikira amanya bampita Mechanic Rabongo oba Rwimasam campaign tuli mu ya Let My People Go tujja Labonjate Foundation emachinde tukibadeka Mengo gwayina kyonna kyoyina ku omwana w'eggwanga obwana we tujja ku street leka tubuzimbire waka wetulisinziira tutekewo amasinzizo amasomero n'ebirala olwono tubugunjule buyambye ddala ensi yaffe abaana abato bwe bafuukuka beenyinyaza era mu bukadde bwaffe twandibuna ebikanga bwasigaye tubarabukirira kati okuba abantu ensambagero bwana buto butandika movements ezo ne zikula era ne bwezaalamu olwo ne buzaalira ddala ebikulekule ebyajjula ettima n'obukyayi kiri eriggwe nange okuyimirira nuga nti nedda ku kyalo ndiko omu sijja kulinda wakubiri kankitandike balijja ne banneegattako bwe bovaayo n'owakula omwana omuto n'otunakula omwana omuto oba wadde Katonda seminti wa mitwalo 3,100 emmoloka y'omusenyu ya mitwalo 9 emmoloka y'amayinja ya mitwalo 16 ey'amatafaali emu ya mitwalo 25 emu ya mitwalo 36 kyonna kyosobodde osoboga nti nedda ku Labonjate Foundation ku lw'obwana bw'oku nguudo obwana buno obunaku ekimu kyange ky'ekkumi eri ensi ekyensi kankiwe tozanyira ku kya Katonda kikulu ngamba ekyensi kankiwe obwana buno obuto weewaawo tukomyewo n'omukulu Essebo embeera egamba ki Ras mbeera nungi amanya Ras D Jajja Kasada Musege tosobola kujjawo kya Musege gita gita wajayigiriza oti gita eno nayagala nnyo okugiyiga edda naye omuntu amanyi gita nnyo tasobola kuyigiriza gita kati ekyewunyisa kawala kange ke kanjigirizaamu muwala wange ako kasina Africa ka TikTok akamaanyi ako ke kanjigirizaamu era kati nsobola composing oluyimba. Mwanyi lwaki nkubuuziza wajayigiriza otya nga kikubuuziza wagiyiga otya kuba olina byongambye wana tuli off air nempya nga pinkutteko gita eno omuwala we yazze agikuyigiriza paka wano kati kasitoyigayo kodi emu ebirala biba byangu okuyiga ne YouTube weeri naye kawala kange ako kagimanyi nnyo okunsinga naye njiwandiikirako kati ate ne sound mu mutwe njiwulira nagambye Musege nze nateekamu obwo oba obuuya naye nga tomanyi busuna naye nga keys wali boonyiga omanya nti keys producer singa yabadde alikuwa yandinyize wano kali singa kabadde ayagala kati sound aba mutwe kati omuntu bwakulagamu katono oyongereza Rasdi gwenga gwe taata star munju oyina muredde omwana star kwasagamu omuti obulamu ayimbira tena we batabulira oli star nawe oli star oli muteeka mu direction soko yiga okuyimba muwa okuyimba si kye confidence mu bantu ye muzimba mu kyovola abalwalera ali musomero gundi bava ku Hana International enkeera mutwala gundi nadda musomero eryalimu bwava mu eri ojja kulanga ali musomero eddala eri abaana abo abamukwata ne banyeenya we bati tolina kyotugamba naye n'abagala tolina kyotugamba njagala beere confident kubanga bwe mba siriiwo biseera by'omu maaso njagala asobole okwebeezaawo oba n'okubeezaawo muganda we omulenzi omukulu ye tayagalira ddala bintu bino era bw'osembeza simu ng'ogitunze agamba do not record me, don't post me
kyova ku social media taliiko naye ng'asoma bulungi yandigwe yali ku elite. Rasdi so mwana wo esaawa zino Shina muyimbi gwamwemanagingira nza mwemanagingira account za TikTok bulikyolaba kyonna ekifuluma ku TikTok ye eri main alina TikTok accounts 2 eri main eriko millions z'abantu nze mba mpostinze ekitakusanyusa kyonna manya nti taata we yaba kitaddeyo. In fact ku ssomero bampitako awo nga tukoze akalango ka BAT tebalaba video okuzimalayo kati ne bamunenya yali nampita n'agasawa banyonyola nga daddi taliiwo. Akalango kali kagamba twali tusika eryo BAT nga ina akalango keyagala abaana bakole okuvumirira sigala mu baana abato. Kati namugamba kola boti nga demonstrating a cigarette nga azinga kipapula is a piece of is a tobacco wrapped in a piece of paper. One end there is a full, another end there is fire. Kati tebakifaako bo balowooza nti omwana atalina kuyogera ku cigarette talina kukwata gundi aba alinga azinga enjaga tebafa ku message. Ne bampita ne mbagamba Shina mbadde njala weeyogereko yansanyusa nansanyusiza dda ne mugamba that is what I'm looking for into you. Yabadamu bulungi kade kalango. It is where I get school fees. I'm an artist. Ate all this is posted by my father. Tisubira nti taata wange apostinga bintu bisobola okubeera nga bimuswaza. Bambi why mbadde nsaba tulabe Shina obukodyo bwe yabutuusa naawe kyewerwanyeko soko nkwatire mu kaawo kakati akayimba akanya emunyimba zange akayimba kensinga okwagala keko ka full time love kubanga full time love nakayimba nga nsinzira ku mama wa Shina kuba gwe nalina ebiseera ebyo era ye yaleeta n'obuzibu bwa Musege era ye Musege omukulu era mwe mwava akasege akato ako ka Shina ate ne kanjigiriza gita era ku page ye oluusi nteekayo ebintu ne bagamba ate kati page y'omwana bagibbye naye nga tebamanyi nti nze taata we kuba ku social media sivaayo direct nti nze taata we kati nakumatia nkweyitira hani mazima onsanyisoli so funny anyini mafiga nice body tewetaaga makeup kulungiwa I do want you I do want you I do yeah full time lover Monday morning up to Sunday night full time lover only want to make my day and night full time lover Monday morning up to Sunday night full time lover oh man no adi bampita mufumbo nawonye kikomando ndya lumbo bino si bya lugambo no lwamwana ono yamanye byama byange nensula mama w'abaana bange yalungamya omutima gwange birowoozo byange omwana ono full time lover full time lover only want to make my day and night kati ke kayimba kensinga okwagala kensinga okwagala wakakuwaddamu Musege soko nkubyemu ka Musege omukyalo kwambala mini ddembe lye era omukyalo kwambala empale eddembe lye okwemyusa n'akira etungulu liba ddembe lye kubanga muntu mukulu alube lunaku lukulu nga sekukulu liba ddembe lye kwambala nga balaba nabo babeera n'ensonyi muli batya nabo babeera n'ensonyi muli batya era beegendereza nnyo okukunama bw'oyambala ebipyambu Musege otambula ekiyombo Musege bakugaana Musege amatira abarasta Musege bw'oyambala ebipyambu Musege otambula ekiyombo Musege bakugaana Musege amatira abarasta Musege eyokubiri bino si birowoozo byange
bantu mbembitire mulimba goita omusege oyo omukyala wange yakuzange era lubirizi bange ogwo si musango gwange Wakula. nawa ku bebi wange temwiragalaga nobusente bwamwe amatiranyo yafumba ne waka wange musege waliwo olulala awo gundi twakowa mubagambe twakowa tomalako siya bakyala toba gyoli twabawuse semo ya bisike mubagambe twakowa akowa abakwata abaana usula bisente mulyanguzi muzaala w'abarasta twabategedde omukyala takumatira manya wayiwe yakufulula togaba ku sente tomusobola funabe balala sibe Kampala ng'omalako bafirimu sitanganze ng'ogaba ku sente oba murasta nganze omanye ebisoko bera masita oba tomanye ebyo bera fala naye wange kweninamuwa omwana saagala kumulumya zeno bwe mba sirina neola naye wange kweninamuwa omwana saagala kumulumya zeno bwe mba sirina neola I am a rasta, star made in Uganda, raising superstar, reggaeton master, pop star, mega star, master, and music star. I am a rasta, film star, made in Uganda, raising superstar, reggaeton master, pop star, raising mega star, master, and music star. so kubira mukali kasada Abe. Kanzoke kanagagondo. I have never seen a beautiful girl like you before. Aba watonde bwa bulungi bwamalayo byonolina. Ooh yeah, you're my special gift God sent to me. Oli mulungi ebitasangika nsaba nkutwaleyo ezana gyensula egita nno akajiiga bwabanga ndamwandamwa saba nkutwalekeza na gyensula sula ras onkubye wala okubanga ate omwana gwe wazaala teyakuyigiriza gita ate nga gwe muyimbi naye abasinga bonna tebagezaako. Nalaba omuyimbi amanyi gita, nalaba Bafana, Kamiri, Azizi, Bobby, abalala batono nnyo ddala no abasobola okusunayo katono. Era omuyimbi bw'omuteeka ku live band omugamba oyimba kiiki agamba gwe kubalaga omanya nti tamanyi nabyayimba. Yagenda mu studio producer n'akanika munaye tebabafu nnyo mu studio. Tolabira abantu nga babuukira mu bbanga olw'okuba akayimba kayiseewo naye baba tebamanyi baproducer be batukanika. Plasidi mu bayimbi abaliwo kati n'ababaddewo muyimbi kiwegomba okolako konayoga nti gaayo oyo nemana afuna omukisa oba oyo akuyimbira obulungi wadde nga tewegomba kukolako naye ogamba nti onansabulira. Abayimbi naalyagadde okukolako naye nekibeeramu nti nakolako naye oluyimba ye Legend Chameleon naye sandyagadde n'okuvaayo okwanga empola okubeera nga sivuddeeyo nnyo ng'abalala bajja ne bakola bwe bati sikkiririza mu kolabo nti omuntu ansikeko kubanga bwe basseeko n'akwatayo ate dropping amangu olw'okuba nti abeera ku masannyalaze g'oli ate sikiriza mu nnyimba za nnaku bbiri nti nkuba ekiwemula awo kiyitewo enkya kibeere nga tekikyakuba enkya bambuuza te ddaddi wano wali okola otya ekitegeera awo nze nayitawo
naye nandiyagadde okuyimba n'omuntu yenna kasita abanga amanyi okuyimba obulungi akayimba nekakuba nekaddamu nekakuba omwana nazaalibwa ngaono byazaalibwa tekaliiwo era kayimba ku ssomero nti oyo edadi wange kimpa amanyi nti kayimba ku ssomero nti yali ayimba ku mami wange namunyonyola nti full time lava akamanyi nti kategeeza kino weewaawo gw'omwana Katonda ali yatugoberera kamomenti kano kabadde katini nnyo kabadde kakulu nnyo kajita kunze kajjuza omutima gwe era kankolerera ddala ebyo byamakulu omanyi Katonda Katonda amanyi omusajja musiraamu munaye abamanyi abasinga bamanyi ni muisiraamu Rashidi kiri Rasta David si Rashidi nange ujye manyi Rashidi Rasta David nze ndi David nafubutukeyo mbalala abazadde bange bakitamu accident nga ndi mu P7 enzi jango nasomesaako wakomyono nakwatamu paka wenesanga ndi munamukisa ntuseeko e Kampala ate Kampala nga nefaako nnyo okufitinga mu mmwe bensanze Katonda nanyamba nenjigayo ku Luganda olutonotono nensobola okuluyimbamu Kabaka n'atuyamba ne tubeera ku ttaka lye nga twegazanyizaawo n'ebitiibwa tumuwa bingi kubanga ye taata waffe kati ye taata wange kubanga wano wendi wuwe mu Bible mulimu konyiririrwa omanyi lwoga nti ze buli kadde ntambulidde wano wanyambye okwongera okusembula manyi enyiriri nyingi lwakuba nti simanyi luli wano oba wano naye kyemanyi waliwo wanasoma nasomako nagendako mu church gayina nasoma akantu agamba God has always been with you should be always thankful awo kengenderako kati nsanyuka nnyo omuntu bwagamba gwalwala siriimu mutima gugamba kkiriza nti oli mulwadde awo neŋŋamba genda okulaba eyalwala siriimu waali ate gwe yagamba nti olwadde siriimu oliyala enjala ekuluma osiiba weegaba osiiba olya buli mukazi gwosanze ngumirawo neŋŋamba byenjagala okuwulira byebyo biri negativu oluusi bikusitula nobeera novawo oli notuuka watuwandigenzi akaweweevu nako si kalungi okubeeramu buli ddakiika weewaawo Rashidi wakubadde okusaba nsabako ebiseera ebisinga naddala nyo abaana nga bawumudde netugenda mu kyaki nabo benyini ne bampalula ati jangu tugenda ddala nyo kasina akagala nnyo okusuna mu kyaki kati mba nange njala mbeerawo nga ndaba nga kasuna kali mu maaso g'abantu nga kasimaye nga bagamba olina eddoboozi era alina bye yaŋŋambira aŋŋamba ku ssomero twadde tukola testi za kuyimba abalala bamaze okuyimba ate bampa gita nga teri tune nemugamba ticha gita so agisuna nga teri tune kansoke nyituning n'agamba kati gwe wayise dda nawulira bulungi kati that's why nze mpulira school fees wange kwoyo omwana alina kyajja bwe mba nkaddiye nga nkyaliwo naye ajja kundabirira lwa talent waliwo abayimbi bangi nnyo ebintu nga bibayitiriddeko Rashidi Katonda alabanga atakola agenze mu masaba gatambudde akooye ali awo obulamu bugenda nosinga no abayimbi bagendayo muntu kintu kikiwandikuutidde omuyimbi ngoyo oba amagezi gewandimuwadde kubanga nze nsuubira nze nganze zikiriza nti Katonda yatonda eggulu n'ensi byonna abisobola naye waliwo akaseera ketulina kubuusa maaso kati omanye kinfuula omurasita nze omanye Oluganda nayiga lungi wadde siruteesa bungi naye bagamba buli muntu waali walabira enjuba oba n'omwezi kati kiba kizibu okugamba omuntu akulidde mu ssabo ng'ewaabwe basamize nti obuyisiraamu busobola kujja wansi ne bukwambusa era kiba kizibu okugamba omuyisiraamu nti obusamize bukukola bwe buti era n'omulokole oba mukristaayo bw'atyo kati kyova respectinga buli omu kyalowooza era kyafunamu kubanga ne China nagendayo nga Yesu tebamumanyi
ate tekitegeeza nti bonna bagenda kuzikirira nga ddiini eyo abamu bagamba nti bw'otagoberera Yesu ogenda kufa ogenda kuzikirira kuba Katonda ffenna ndowooza yatutonda nga atwagala kati mutual respect mu maddiini nze nzikiriza nti Katonda ali omu era abo mba nsaba Katonda eyatonda ebitonde byonna abajja ne batubuzaabuza ne batwawula nti kino kirina okubeera bwekiti ne tusanga twekuba bano abanyankole bakuba baganda bakuba basoga abaki omusiraamu ebitegeera ebyo nze nzikiriza nti Katonda ali omu okusinziira ku lwasidi yekyakiririzaamu ndowooza ffenna kitwandiyagadde okuwulira Katonda kasita agenze nkwetaasa agenda muzikiti agende kwetaasa agenda mu church agende kwetaasa sesi kugenda muzikiti nosoma Korani oli gaya afe ogenda musabe nosena muzikiti nosaba Korani kwa Korani bagisaba ogitumamu nosaba ebintu nebituukirira ngoli bwagenda musaba nasaba ebyo nebituukirira era n'abakkiriza mu Yesu basaba era nebituukirira wabula toyina kubeerawo nga gwe toyinawo gwa kasita okkiriza nti Katonda ali omu no respectinga buli muntu mu mbeera egyalimu ekyenzikirizamu kyova ngamba I am ras mu mbeera z'okweyisa muntu gwe kyasinza okwegomba mu ggwanga lino noga nti gaayo nengeri gyandolingamu yandolinga bulungi Eddie Kenzo mwegomba nnyo mulabye ng'ali zero olwo yakuba kasuku namanya ekyaliwo mu mutima gwe namanya omutima gwe ngumanyi naye namutunuulira munda nze saatunula wabweru nemmeeza gye yabuuka n'alumba kasuku nalabira ddala nga fe abavudde awabi ennyo abaagala okugenda awalungi ennyo obanga ataddewo amaggwa gakufumita olema okuyitawo kasuku kye yali amukoze ate bwe yamala nayekuba mutima n'agamba wadde onvumi wadde onkoze bubi mbadde wakufumita kyonna kyenina munga naye nsonyiwa Kenzo kyova olaba ku federation tesobola kugwa ng'omukulembeze yaliyo nze ate no munaye nze ndi wa federation ddala ate ndi wa UMA ojja kumbuuza UMA ate tebakwatagana federation UMA federation kitegeeza UMA ekisooka kiri Uganda Musicians Association kiba kitegeeza kibiina kinene kirina associations nyingi kyezikulira mu Uganda kati federation etwala associations zonna yeri waggulu waazo kati UMA weeba eganye okuyingira federation tewali buzibu kuba civil association nti ekkiriziganya ne federation byekola naye ate nze mu UMA ndiwo embalala newandiisa mu association ey'embalala naye nga ne memba waayo kati association ey'embalala yo yasawa negamba katwegatte kuki federation ekyo kyo kyennyini kindeeta kubeera memba wa federation ndi registered ne musako mwendi ate ebigenda mu maaso byonna mbimanyi si bibi si birungi era bagamba nti waliyo sente zebagabira obwereere sizirabanga konti za bwereere wabula omuntu wajja wabayo abagagga bangi bw'oyimba bulungi ng'omuntu takulabangako oluusi nga bwogamba nti obuze oli yafa nogera n'oba surprise nga n'ojja n'oyimba omuntu n'akwata akamiliyoni n'akakuwa balabanga ezivudde mu gavumenti mbeerayo ne tusanyuka eri si kuyimba kusanyuka kubanga tebakola rehearsal nti mujje muyimbe vibe wejja ng'okwata microphone ogusika ku Kenzo n'oyimba n'otagumuddiza n'oguddiza mwami Sebata osanga ndi ne Sebata nzaani ekyali tekiriiwo shina ebiseera ebisinga essaawa za kiro nnyo naye nandyagadde bw'aba akomyewo nja kumwanjula ayagala nnyo okumiitinga Shiba manyi asoma mu ngeri gy'asomamu mugamba taamu eno ogenda kulaba Kenzo oli yansaba bali lino nemutwala ku federation nemugamba musajja oyo omulaba omumanyi n'agamba yoyo bali luno of Uganda bali luno oyo omusajja omutoolo n'agamba yoyo nemulaga bali luno nemuyingiza nemugundi ya federation Kenzo yayitaliiyo mugaka tuwe tudda I make sure Shiba is around nkukuba ekifaananyi naye bw'otuuka ku ssomero balemu okulowooza nti byoba bagamba bitufu kuba bagamba ndi muyimbi bagamba ennyimba zo tetuzimanyi tetuziwirangako bagamba dadi wange muyimbi dadiwo ennyimba za Michael si yeyaluyimba okitegeera
kati ebyo nze bye muwa self okwekiririzaamu asobole okujja mu maaso eddakaawo. Omusajja omulala gwe nsinga okwagala mu mpisa ze mu entertainment industry ye Amoti. Amoti bw'aba mu maaso ga microphone aba muntu mulala nnyo. Ate Amoti bw'abeera mu family era aba muntu mulala nnyo. Wow, gwe nga gwe omuyimbi ashootinze n'otuuka buli mwayanira okutuuka. Bayimbi banno abashootinze bangi obasanga ng'embira tekwatagana, tabafaananika, okwekubagiza, ensi okubajajinga, abamu ebiragalalagala bibatutte, ettamiro ly'ensi libatutte. Gwe nga gwe omuyimbi akibadde n'akibanga kati era omuntu bw'akusanga akusanga ye ggwe nga yenze. Ngolooza nfaanana myaka ndowooza nga emyaka gye nina sijajjoogera naye sigifaanana. olabika ng'omuto. Kati ekizibu kye nagambye omuyimbi bw'agenda mu studio ng'abadde akinywamu buli lunaku nga tafuna ssente n'aloota bulungi n'akuba akayimba n'agenda ku stage ne bamuwa mitwalo aga abadde amanyidde kunywa essada ya 10 ne limumazaako olunaku bw'afuna 5 tafugika. Aba ayagala abeerenga kamiliyoni, aba ayagala abeerenga nze, aba ayagala abeerenga nga Kenzo, aba ayagala motoka ng'eyo ey'essente nnyingi ate asobola gifuna kubanga aba akyaliko. Neyeekuumira mu mbeera ya status ya waggulu naye akayimba bwe kaggwako n'osanga avudde eno agulidde eddala wansi. Taba na magezi gakola bizinesi, aba amanyi nti okuyimba ajja kuyimba mpaka wafiira ku luyimba olwo. Kati we wali obuzibu kyova olaba ojja kusanga bakyali bange abasinga besajja kuba bwe mumanyi alinga mulalu naye nga si mulalu, just embeera yakyuka. Abaamu ennugu bwevaawo n'avaamu obujja n'awulira nga ayagala okutta n'agenda mu ssabo n'awoza bandoga byonna ne bimukuŋŋaanirako naye nga nze magezi go abantu abo. Abantu abo bazibu nnyo okuwa amagezi kubanga nange mu bantu ndabikanga atalina magezi nga Bobi we yalabikanga naye ebyamuvaamu mubiraba. Ate sandi yagadde nange mbeere nga ndaga kyenina mprovinga bali bafuna amagezi. Njagala bo bennyini buli muntu kyaba ayagala aba akimanyi. Bw'oba owulira nga bw'okinywamu ofuna ssente sigala ng'onywa. Bw'oba owulira nga bw'okinywamu ovaako owandikivuddeko. N'abakyali bange bavuddeko nnyo era tubeera nabaawo kugundi ne mutunira ne ŋŋamba yo ne yakubanga maraapu n'owulira ng'ogwamu amaanyi. Abalala babeera ku bayimbi banene n'amutambulirako bw'ati mwaka ku mwaka nga bambala bulungi naye nga emabega tebali bulungi. N'owulira nga n'osiima Katonda nti gwe waakiri toyina nnyo naye osobola kusomesa omwana n'osobola okwebeezaawo. Moment naawe enkoledde olunaku era ejjuza omwoyo gwange. Owaliwo wabadde ennyonta buli badde bagamba nti musajja yafa ne ŋŋamba naye kituufu bazeemu ne bambika bakubika buli bagalira. Napostinze ku peegi yange ku TikTok nga nyimbira Kitoobero. First post rest in peace twamuziika simanyi oba yayogedde Kiryandongo gye banziika eyo. Kati abanziika abawulira ebirango luli nga nafa n'abandaba buli lunaku bali omwo balwana. But it is good. It is good to the sense that shows kati ezimu nzigoba olw'okuba nti sisobola kwasaganya shows 3 mulundi gumu. Osanga shemu eri Ntebe, endala bakwise Mukono, endala ya ku kyalo. Akasente kati keyongere okusinziira gwe bambika ate ŋŋambe ki. Babika bakola mileage bani abatunda era batunze ka TikTok page mbadde mpostinga ng'ofuna views nga 14 olunaku naye kati ogenda kusangawo omutwalo gwa view ne comments nga 8 nga waliwo mubalwana. Ono muganda we no si osanga kawala kange muve ku dadi wange ngamba laba kano tekamanye nti bino bwe bibeera. Ate kati tubadde naye ate onundo ndi naye omwana najja n'alingiriza n'akuba ekifaananyi n'agenda n'apostinga bwe bibeera. Ate kati nze siri w'amaanyi nnyo
kati olwo singa kati olwo ka miliyoni mu mbeera yo olowooza abeera ati twaluna n'ensi yange mweraba.